enguudo zino zino wamanga tulina ku lower Kololo Terrace mpozi nga si buli motoka ntwanija kuyitawo naye mpozi abagenyi ab'amaanyi ennyo oba betwandiise VVIPs ebagenda okutambula mpaka ku luguudo olwe ku lower Kololo Terrace. Ku luguudo lwe upper Kololo Terrace nawo wajja kubaawo cut-off point nti emmotoka zonna ezinaaba nga ziva ku luguudo oba ku luddo lwe Lugogo zijja kukolesa oluguudo lwe Acha mpaka okwakisesinga luguudo olw'okujinja road. Ku Wampeo Avenue awo nawo wajja kubaawo cut-off naddala ku bifo bino ku bank ey'oku Housing Finance ne ku bitaala eby'oku Kololo nti emmotoka ezinaayitawo wano ze zino eza VVIPs zokka. Parking zino zebategese ezinakolesebwa mu mikolo gino naddala tutandika ne abakungu ab'amaanyi oba aba VVIPs bano bo bajja kubanga bapakinga munda mu kisaawe eky'oku Kololo ceremonial grounds ate nga bajja kukolesa Eastern Gate oba ku gate ey'oku Eastern nga bayitira ku luguudo lwe Wampeo Avenue. Delegates abalala oba abantu abalala bajja kukolesa parking zino ku City High School ne ku Hotel Africana. Era tusaba abantu bonna okugoberera endagiriro eza poliisi ebidduka n'aba poliisi abalala abali mukolo abali mu kukuuma eddembe oba abali ku duty. Era tusaba n'abantu okubeera n'obugumiikiriza n'empisa ez'amaanyi ennyo okulaba nti omukolo guno gutambudde bulungi nga teri kintu kyonna ekigutaataganyiza. Tusaba nti era poliisi ejja kubeera mu bifo bino ebyenjawulo naddala ebya parking okubanga eragirira ani alina okupakinga wano ani alina okupakinga eri. So tusaba strict mulina okugoberera endagiriro zaabo abatrafiki nga babalagira. Era n'abantu abalala kikulu nnyo okumanya nti muteekateeke engedo zammwe naddala abo abaliraana Kololo muteekateeke engedo zammwe mu budde okwewala okutaataganyizibwa naddala nga abalina flights ku kisaawe oba n'abalina ebintu birala ebigenda okukola. Mu mawulire amalala ku makya ga leero ssaawa ga 8 ez'okumakya ennyo omugoba owa baasi yafudde n'abalala 17 ne bakosebwa mu kabenje akaguddeyo ku kifo ekyamanyiddwa nga Gwanga ey'okusatu olwa Gwanga 3. Kino kyalo kiri ku luguudo olw'eggulu Kampala mu district ey'Ekirya Ndongo. Akabenje kano kabaddemu baasi ey'ekika kya Isuzu endonga ya namba UAR 339M endonga ya kampuni emanyiddwa nga Makome. Eno baasi yabadde ng'etambula eva eggulu nga edda e Kampala era omugoba waayo tusuubira nti yabadde ku speed n'akoona enjovu ezabadde nnyingi nga zisala oluguudo era n'akosebwa bubi nnyo omugoba wa baasi n'atwalibwa mu ddwaliro ery'Ekirya Ndongo gye yafiiridde oluvannyuma lw'essaawa nga emu. N'abalala ababadde basaabaza emmotoka eno nabo ne bakosebwa bubi nnyo era bo bano abatwaliddwa mu ddwaliro ery'oku Kaluma Restoration Gateway n'eddwaliro ery'Ekirya Ndongo okufuna obujjanjabi. Kigambibwa nti enjovu nayo eno eyakooneddwa yamenyese okugulu. Era nga bwe ngambye nti mu kunoonyereza kwaffe okwakakolebwawo
kiraga nti ono omugoba w'eno baasi yabadde ku speed, kubanga bw'olaba impact, nja kubanga mbawa ebifaananyi, bw'olaba impact eyabadde ku eno baasi mbi nnyo, kitegeeza nti yabadde ku speed, oba ekiraga nti yabadde ku speed. Naye ng'okunoonyereza okulala kukyabanga kugenda mu maaso era nga tugenda okuba nga tuba tutegeeza. Era kuno kulabula eri abagoba bonna ab'ebidduka okusigala nga tugoberera amateeka aga speed. Bulijjo tugamba nti tukibagamba nti speed kyekintu ekikyasinza okutta abantu ku nguudo. So buli bwe tukendeeza speed nga tutambula, obubenje buno tujja kubukendeeza oba ne tumalirawo ddala. So tusaba buli lwanga tuba ku nguudo nga tutambula tugoberere amateeka aga speed, naddala mu budde obw'ekiro, kubanga obudde obw'ekiro oba tosobola kulaba bulungi ekikuli mu maaso oba ekiri mu meters eziwerako mu maaso go. So yensonga lwaki tulina okutambula mpola nti tusobole okubanga oba kusigala nga tulaba ebyo ebibeera mu maaso, naddala nga tuli mu bifo, okubeera okuvuga n'obwegendereza ennyo nga tuvugira mu bifo bino ebya parks, kubanga tusuubira nti mubaamu ebisolo ebiba nga bisala enguudo zino, kubanga kino kyekifo kya bisolo. So tulina okuvuga n'obwegendereza, tulina okutambula n'obwegendereza mu bifo bino, n'ebifo ebirimu farms byetusuubiramu ente oba embuzi n'ebirala, oba n'ebifo ebirimu abantu nga bangi. Poriisi ey'ensangi erina abantu 6 mu kkomera lyayo, omuli omugoba owa motoka ey'ekika kya Toyota Hiace n'abalala 5 nga bano bo basaabaze ab'emmotoka ey'ekika kya UBH 1083S. Emmotoka eno yabadde nga etambula eva ku ludda olw'e Kampala nga edda Mpigi side, we yabadde nga yeetisse abantu 31. Mwabo abantu 31, 13 babadde kungulu oba ku rooftop yene emmotoka, ate bo 18 nga batudde munda mu mmotoka. Omuvuzi w'emmotoka teyakomye ku ekyo ekyokupakira obubi, naye ate yagenze maaso n'okubanga abikka enamba z'emmotoka ez'emabega yasereka akafeera, ez'omu maaso n'aziteekako n'aziteekako ebikoola ez'omu maaso, so nga tesobola okulabika ez'omu maaso n'ez'omabega. Era abasaabaze bano twamaze okuba nga tubakyajinga olwa omusango ogumanyiddwa nga riding in a dangerous position, oba okutuula ku motoka mu kifo ekitakkirizibwa. Ate n'omugoba w'enno emmotoka naye ne tumukyajinga emisango ey'enjawulo. Mu egyo wabadde omusango ogw'okubikka oba okukweka ennamba z'emmotoka, omusango omulala ogw'okuvuga emmotoka eno nga talina permit oba license ekkirizibwa okuvuga emmotoka ng'esaabaza abantu, kubanga yabadde ne class B, so nga class B fenna tukimanyi nti ya mmotoka zino entono, so nga si mmotoka ezeetika abasaabazi. Ate ne breach of operators license, nti emmotoka eno baba bagikola okwetika abasaabaze 14, ati gwe n'ogiteekako abasaabaze 31 times 2 of what is recommended, then plus even 3. Group eno twajukute, emmotoka eno twajukute nga tukolesa kamera zaffe enkesi ez'oku nguudo, ate nga kino kyetukolesa ennaku zino okukwata oba okulaba abo bonna abamenya amateeka g'oku nguudo. Bwe twamaze okukwata bano abantu bali abasigadde ku motoka nga abasaabaze, ate bo ne bajja mu kwekalakaasa ne baagala Poriisi erilizinge bano abantu ebabaweereze bagende mu maaso mu mipiira gyabwe. Kirungi nti Poriisi mu bwangu nnyo
yasobodde okubanga egobawo bano era nekolisamu nekumuka nekolisamu nekutya gas okulaba nti bano abantu bagobawo ate nekwata n'abalala abasatu betwakyaginze okuincitinga violence ate n'okutataganyiza abapolisi nga bali mirimu gyabwe. Era tuvumirira ebikolwa nga bino. Kino si kyekikolwa ekisoose abatugoberera. Juzi nali njogera ku kabenje kati zili ezadduka nezigenda mu maaso zaali zisembera zaali zigenda ebuwama emunefuna akabenje era olw'okutuuza abantu kungulu n'abangi munda era omuntu omu yafa n'abalala 6 ne bakosebwa. So kino si kyekisoose naye naffe poliisi tuli bamalirivu poliisi y'ebidduka kubanga ojja kusanga nti ebikolwa bino bili common naddala mwabo abatambula nga bagenda ku beaches okwewaamu, abo abatambula nga bawagira mipiira, n'abo ab'obululu bali mu campaigns n'ebintu ebirala ne basanyuka nnyo ne beerabira nti balina obulamu ne batuula kungulu wa motoka. Kiri risk ennyo emotoka ole yagikola nga erina obuzito bw'erina okwetika kati mwe mugituula kungulu n'abalala bangi ne mugituula munda eba eluzinga balance nti essaawa yonna eba esobola okugwa nga bwe tuzze nga tubiraba. So tuli bamalirivu nga poliisi y'ebidduka okugenda mu maaso n'okusigala nga tukozesa zino cameras okulaba zino emmotoka zonna ezeetika bwe zityo ate ne tutakoma ku ekyo naye ne tuzichaginga ate ne tuzitrakinga. Oruterane Rw'Amuda omuparishe Nyamitanga na Kibona n'urugo kubaho ku rw'ebiro 29 okwise ebiro 31 ukwezi kwa munana umwaka 2025 oyijuke ngo Rw'Gatanu rw'ebiro 29 hari yabanza kubaho kwegesa n'emishomo ubwo bega mwire cyo bumwe ibyo bwegesi iby'amagara iby'entasa n'ibyo kweyombeka tandika rishayisha zakasheshi mpaka kwikashahi 10 era Rw'Amukaga rw'ebiro 30 abajenyi bitwa Amudane bija kutwentanda iyo rusisira rw'eby'amagara ikibesere medical camp abashaho bakugune bija kuragurira abantu bona aha bwabusha neje kuragurirwa ndwara zona harimo imitima omutwe akakonko indwara z'amatu amaraka n'enyindo ameino amisho n'ezindi nyamwinji ukutandika shahemwe yakasheshe erizo bari Sande 31 Oruterane Rw'Amuda ruryakingwa n'ekitambo cya misa kibembirwe Archbishop Lambert n'umugisha ahari Nyamitanga ukutandika na shahina zakasheshe mwenda mwije mwakire bajenyi bitu ba Amuda mwetabo mu mishomo aha Rw'Gatanu rero tuzo mu rusiziro rw'eby'amagara Rw'Amukaga hamwe n'ekitambo cya misa ahizo bari Sande. Omagara geseji arihembereri kutwindura tukabeche chituri embereji eri kwindura amazoba engendo narishi ebitebyo bitu nambwe no mu mberejo bitwantoronde kintu cyo mutana habindi namunonge kintu kiri kubasa kureta he cyo kutangaza omagara gitu naniwe gabana haburungi bwa Wonders Family Jelly izo bari yawe ribekyo mutano
gakuzira mbirungo ebiri kwiheza ombiri gukagaruka busya gukagira amani wena ukasigara nokurage. Wonders Family Jelly nuko majuta agine kuguma harubaju neka yawe. Wonders, always wonderful. Uganda, the cranes are flying high once again in their 7th edition of CHAN 2024, and this time the battle begins right at home in the legendary Nelson Mandela Stadium, Nambole. CHAN 2024, live on AZAM TV. Passion, excitement, history. AZAM TV, burudani kwa wote. Live in concert ebiri kumwe mwana byo kwezi kwa mwenda harugo ko kuri katuova bana mabukaka okutamune mitware ebiri rero vya mitware 5 depo ne ya miliyoni emwe aho kandi bashaka zibaraza ko bari nyamwinga butandi bata abatire mwe sente Kadanka Brand House Afro Mobile Galaxy FM Tayari West TV Record FM Radio Phone hamwe n'abandi bindi ekikuru mwisha mwana kutera mubari not question ngo ndamara kagari kagakanyuza we loko to international this year. Introducing Wonders Multi-Purpose Disinfectant, your ultimate defense against harmful bugs and germs. With just a few sprays, you can quickly disinfect your toilet, bathroom, urinal, dustbin, kitchen counter, tables, farm tools, children's toys, you name it. Keep your loved ones protected. Choose cleanliness. Choose protection. Choose Wonders. Always wonderful. Otaferwa aha Tayari West. So okweta ex wawe aha bugenyi umuntu wabire naza kushwera tiya kushwera kunkakana kwana hata nowe uriyo no himsa abamwene babeta kushatso abumugati nabande ex why do we come by the way mazima tahiraho ninye kureberire no burungi ninye mbukutireho amazima garugo noreba ngogo muntu nawe kutahemba gejo ko mushija nawe nabanyigizo riyo muntu omukazi wa normal senses akoraje tokoza kustama haria okumanya ngori omukazi akana akwana baraka sarisomga. Do you know ekikumanya chokusarisomga kandi yenda kugambya niwe ex bakusigireho baza kushwera uriyo no yekarakasa niwe nyiga esimo mu blocking hato furuke mbarara oronde mu kija masaka yura herra. Otaferwa aha Tayari West. Otaferwa aha Tayari West. Gundi omweshongo za handisho abachana bahanga mu ndongo ejini program Saba